tatya na biwandiiko ate byegamba bituufu mbonsayiningira ngenda beera manejawo emyaka 2 nga nze nkwata ssente ewani n'omukanya nti ojafunanga emiliyoni ezezi era omuwesatu n'azikoowa n'agamba 3 nzikooye n'akugoba misana nagatoddangamu okummanyiira n'omusanga nga taddewo maneja omupya ng'oyinamu endagano ekugamba emyaka basebole bannyabo mugamba muti abali Kachumba TV kasuubita bulira ddala bulungi nnyo dino omukulu president w'abasuubuzi mu Uganda yonna FUTA Federation of Uganda Traders Association ekibiina ekyakikulira gwendi naye obudde buno mwami John Kabanda mwami wa Sofia na terofuka kyajati tayono mwana ndeka gwe nze ndeka ebyo bibe njala mwe haki bajita batya afuke hajati ndeka musabidde njala nkusabidde ndagikuwe ndeka tukwaniriza ogamba otya ndi bulungi ssebo omukulu Ivo oli otya muganda wange abantu bakwagala nnyo era tujja waneeno basubira byamagezi byereere tewaliwo kulonzalonza kwonna kyolina okiwangako munno kubanga ffe abantu abali eno wansi ku gurawundi weewaawo emirimu gye tukola gituwa just mmere yakulya naye ate waliwo abaginoonya nabo nga tebagiraba so bw'ojja nange nompa omukisa nompita ng'ajangu obeeko kyoyogerako eri eggwanga automatically mba nina okwogerayo akagambo akayinza okwongerako ku munnange omu oba babiri maaso abandaba ensonga gye njagala tutandikireko olwaleero mu mirimu emingi ennyo gy'okoze bwe mubadde omulimu gwa promota kituufu sirimbye sebo nagwo gubaddeyo obudde buno ekintu ekisinze okukuula ejjembe mu Uganda by'ebivula okusala ba promota tuba tutandikira nina musajja wange Vandoni Alan eyategese ekibulu kya Brunoke ekibulu kye ekyasoose mu Kampala yafunye abantu besaagala kwogera muvuze kyamusaze tutandikire ku mulimu gw'abapromota gwe wakolako embeera wagiraba otya gwe wagukolera era lwaki ebivula ensangi zino bisala abantu erinnya lyange nze John Kabanda ndi musajja musuubuzi ate ekyo sikyerimbikamu bwerimbisi wabula nsuubudde nkate essaawa eno ntunda ngatto nkolerawo mu BBC Plaza wansi mu basement edduuka liri B105 naye okusuubula tekitegeeza muntu kuba na bubeezi na dduuka lyokka n'oyo promota abeera musuubuzi owa nnamaddala ekyo obadde okimanyi promota wendo nga aba musuubuzi n'omuyimbi aba musuubuzi era abantu abamu batankanibwa ebintu bye tukola bw'ajja bw'ati n'agamba ati nawuliddeko mwami Kabanda ng'atunda poloti egindi ate nawuliddeko mwami Kabanda ng'ayogerera abasuubuzi ate abatembeeyi ate namuwuliddeko mu bivulu eri eno fraternity y'ebyobusuubuzi si nfunda si kujja kugulawo dduuka n'obeerawo eri so wide nene nnyo so mu mbeera efaanana bw'etyo nti bwe tuba nga twogera ku nsonga z'ebyobusuubuzi oba oyogera ku fraternity ennene naye ka tugende direct ku nsonga gy'oyogeddeko ey'abannaffe ab'ebivulu mbasaasidde nnyo omulimu gw'ebivulu si mulimo teyina kubeera bizinesi ya lubeerera era bw'oba oyagala okufuna ebizibu mu nsi eno gweremerako ogambe ndi mutegesi wa bivulu ebbanga lyonna n'erinnya bakutuuma erinnya lya bagambe nti oyo saabategesi babeera bakutumya ekigambo saabaavu tulina wano basaabavulu baani ng'abeesingidde ku mulimu ogwo ng'ali bulungi nze mundage eyo oŋŋambe nja kwogera ku mukwano gwange Agiketi kuba oyo nze ndi boosi we ndi pulezidenti we mu busuubuzi omulaba Keti ekimufudde ow'enjawulo anansonyiwa nnyo kukwogerako Agi naye ensonga lwaki era bw'onoojja ng'ozze olowooza mbu oyagala kutegeka bivulu obeere nga Kavuma ogenda kuswala is a senior businessman adiringira mu bintu bingi kituufu Agiketi atunda amataka musajja musuubuzi wa mmotoka
musajja mutegesi wa bivulu era nga bwogambye ayina n'emirimu emirala gy'akola sijja kudda wano kumwanika egende ku Balamu kati essaawa zino politician awedde emirimu kuba minisita mulamba era mbadde sagala namwogerako nnyo naye nga naye abadde bizinesi maani nga n'amayumba agatunda n'agagula n'agatunda n'amataka n'ebirala bingi n'asuubula ebijanjaalo tusimanyi South Sudan n'asuubula ebijanjaalo atunda amazzi alina ebyuma ebyo ebya saawundi alina zi stage alina event companies n'ebirala ekyebivvulu kijja luvannyuma nnyo kati oyo gw'olaba oyo gwe weegomba akulimba linnya ly'owulira ku radio ne ku TV ogamba nti no saagala abantu abamuze saagala tubaleka amanya tetugogera naye nze nkugamba mazima tulina bye tumanyi nga Bob ali mu bidongo mokka era nabo balaka emirimu emirala naye nobati kakati tugende naawe tubadde mubya serious atotandise okupaala kati ate kumenyera kuba betwogeddeko bapromota babiri bamala njogedde ku Haji Keti Kavuma nenjogera ku minisita w'abavubuka kati Balamu Balugahale naye tumwogeddeko lwaki njogera ebigambo bino ngezaako okwempawalinga abavubuka bannanga abo abali eyo abalowooza nti omulimu gw'ebivvulu gulina level eguyinza omuteeka nsuubira tewali bw'obanga gy'oli eyo ng'olina ssente zo lowooza ku kintu ekirala ne kino kijje as a by the way bivvulu bitegemu wansi ne waayiro ogambe kantegekeyo oyinza okukola kye bayita marketing company oba event company kati oba oyagala obitegeka n'obitegeka once in a while n'ogamba kati sizoni y'e Masaka yatandise era ojja kwesanga nga abantu abamu nange ninayo ebivvulu bye ntegeka gugogamba nti buli mwaka ntegekayo ekivvulu kyange kimu n'ogenda n'okitegeka n'ovaayo problemu ebaawo oli ajja kujja alaba abantu mutwalo alowooze nti ezo sente zonna zizo sente ziranga ekivvulu zisinga sente z'owo omuyimbi n'ebintu ebirala byonna zeetagisaamu sente nnyingi nnyo nga tonasolooza ate bw'omala ozisolooza b'okola nabo bw'amala okutunulira ku miliyoni 10 z'osoloozezza talowooza nti n'omuyimbi yatutte oba wamuwaako n'omuyimbi yennyini abamu abayimbi mukama nsonyiwe okuboogerako wano sijja bameshoninga amannya alaba kweza miliyoni 10 neyeerabira ne deposit gwasooka omuwa miliyoni 10 ng'olina mwongera miliyoni 5 nazo naayagala kyova olaba batono ababiyingira ne babivaamu kubanga omuyimbi wazitunulako awo amugamba mpa naakuyimbira ge mapoliisi g'olaba ge tubadde twenyola ebbanga ddene nnyo nera naffe aba bali mu industry ya music nti sente azirabawo ng'ozisoloozezza neyeerabira nti olina ne gye wazeewola n'oteeka mu kivvulu kino omulimu gusobole okutambula so omuntu yenna yina agenda okukola bizinensi eyo alina okubeera nga mwegendereza nnyo ekitagambika kubanga ekisooka mulimu gwa kwewola twewola bwewozi sente mabanja banka tekuwola sente za kutegeka kivvulu sako naye olimba nnimbe nti ngenda ziteeka wano naye ng'ebyaddalo zitwala mu kivvulu tewaliiwo muntu gw'oyinza kugamba nti bamu nabamu bamanerenda gw'onnyonnyola n'omugaa gw'ojja osookawo n'abalanga ekivvulu ekitaddemu miliyoni 5 ng'ate yakuwoza miliyoni 3 omwongeramu 5 kati n'agamba kaŋŋende nze nsookewo ye n'asooka n'ajjamu wejja asigala akyakubanja eyo si bizinensi siina muvubuka yenna gwe nyinza kuyimirirawo ne mugamba nti genda oyingire mu bizinensi y'okuteekateeka ekivvulu ofune sente. It's not a business. Etabusi sente z'abantu. So ate sibaganda genda giyingiramu kubanga bannaffe gye bali bangi abagiryako ng'oli alya ku bivvulu ebyo nti waliwo abaana basiba ebiveera waliwo abaana bananyini biveera waliwo abasima ebinnya waliwo abasiteegi waliwo abasaawundi bannaffe abayimbi baffe abalungi ab'ebitiibwa abakyala n'abaami abatimba bbane bagisibirayo siringi mutwalo abakubazi bbana baganda baffe gye bali eyo abatunda obunyama oli obusuubuzi bange ab'amaanyi ennyo abatunda ebintu mu bivvulu abatunda obunyama abatunda obutebe bonna bangi mulimu gw'amaanyi naye mu byaddala tafuna n'abo bennyini ababeeramu era nabo bafuna kitono nnyo lwakuba mulimu gwa ssanyu kizibu nnyo omuntu oguyingira ate enkya n'aguvaamu ogwo si mulimu
nkiddamu emirundi 10 okutegeka ebivvulu si mulimo siina muvubuka yenna ayagala kubeera bulungi gwe nyinza ku empoweringa nga mugamba nti genda otandika okutegeka ki avudde ewewule miliyoni zaana kogeza n'okikola ogenda kufa bufi kubanga waliwo abantu abamu ne pressure bezikuba n'azirika n'agweri nti lwaki walimbuza lwaki ogamba nti si mulima ate ng'oli musajja musuubuzi ateeka awantu n'ojjawo ati nange ndi mu kwebuuza nze ŋŋamba nti ekigufuula nti si mulimo ekisooka gufuna nnyo nti gwe mulimo gw'osobola okuteekamu miliyoni 4 n'ofuna amagobe miliyoni 10 guli so profit bwe guba guleeta nnyo naye bwe guba gufungizza okutwala gutwala ne ssente ze gutaaleeta Katonda bw'akuvaamu bw'ati for example singa otegeka ekivulu bagamba ekigenda okubeera wano kiyitirivu mujje abami n'abakyala mukeere asookawo tiketi ya kasanvu abanaddako gujja kuba mutwalo ebyo kati Katonda n'akukkiriza n'olanga bulungi anti enkuba kyeva etonnya nekeera okuva ku makya n'ezibya kuba bantu bo bakyakalira wantu nga wali open kwegamba nga tewaliwo enkuba emukuba atali mu bisooto yeze kulya sente ze ogenda kubanja ani omuyimbi ow'omutima omulungi asobola okugamba tegeka ewalala naye gambye nga bwe nakugambye nti sente z'owo omuyimbi ze zibeera entono ennyo ku sente ate eziranga sebaseba ne bannyaba abandaba ku puroguramu eno eŋŋanzi erabwa buli omu era abaana bangi abaami n'abakyala mukama nsonyiwe abali aido ne batuuka n'okufuna emirimu ng'emirimu gya kuvuma bantu ku social media platforms ezimu si bonna naye nga baali bategese ebyo nga bw'omubuuza okola mulimu ki nti ndi bivulu promota naye ng'abeera ku simu bw'ati 5 genda ovume gundi kubanga obudde abulina yaggwamu amaanyi alina ebirooto binene nnyo ate asobola kukwata katono okutandika nti ojja kusanga omwana kati ngenda nendaba ono kyamani w'abatembeeyi Haji Ismail mu biru ayinza okugamba nti nze kapito nkozesa emitwalo 10 okolaki ku kkubo okusuubula naye ng'abaana basoma balya banywa beebaka alina ne waasula omutegesi w'ebivulu wa bukadde 4 ng'ategese miliyoni 4 ebyo tayinza kuba nabyo asobola n'okulemerera okulabirira abaana papa soko otutemeretemeremuko omuntu sente mmeka entono za ekivulu ne kibeerawo ne kiri nga ziri stage bulungi ne kibeerawo aba akozeseza sente mmeka ate tebitegereke oyinza okungamba mbulira ekyokubbaala waliwo abateeka ku bbaala kuba naye omuyimbi bw'aba wa miliyoni katugambe miliyoni katugende ku sente ziri standard omuyimbi zakolera nti miliyoni 6 manye omulimu ogwo gwali gwa friendly mu kusooka ng'omuntu bw'omuwaake bw'aba amukanyize miliyoni 6 osobola omuwaake 3 n'ajja n'ayimba n'omuwa balance kakati bw'aba ng'omuyimbi oba oyina abayimbi 2 ba miliyoni 6 bwe bukadde 12 omuwaddeko 6 kati weetaaga eziranga ate obukadde 2 kyova ogenda ku leediyo n'oteeka osooka wa bana ne bakubira bana za miliyoni katugambe 2 agenda ozisiba azisibira kakadde ezo si 3 n'ogenda n'okubisa posters katugambe 13 posters omuwadde miliyoni 1.5 n'agenda ozitimba waka mu kitundu ezo 3 ezo nazo 3 n'ogenda ku kifo n'osasula ekifo kifo kya miliyoni 5 n'osasulako 3 n'osasula ekiveera n'osasula omugemi w'enkuba n'omugemi w'enkuba alina okubeerawo emmanju eyo ng'akutte emmindi ye tetonya buli kivulu kye tula kibeerako omugemi w'enkuba ate oyinza obutama gwe ne bw'oba nga tobikkirizaamu nga nze ng'osinza Mukama Katonda oba ne b'oli nabo bakubalira ku expense ne bagamba gwe leeta sente z'omugemi w'enkuba ate omugemi w'enkuba ne bw'oba wamusasudde enkuba n'etonya ate yalina okufuna balansi we kubanga ayinza okugamba nti ate kyonoddamu okutegeka ate ngenda gikkubya kati ate muwaza ki ng'etonye nakwadde kati nkusesa ki muyinza okugenda ku kyalo
nga waliyo omugemi w'enkuba n'ogamba gakabanda ze nno olugezigezi sigenda nze oyo omugemi mukozesa naga ngendo bba ku by'enkuba etagambika kati newaba nga tagenda bikolera ng'olina okgendayo ate omuwa akasente bye bibeera mu industry ya music sigezaako kutyoboola mulimo guno mukama wange kati erugogo awaani agigema era naye yasasuddwa toyinza butawa mugemi wa nkuba sente oba otya baŋŋamba naddala eyo simanya bw'ogenda yeewala Masaka wa kyate waliyo ye nga ye mulogo waayo ye bamumanyi kakati wali mbuzizza nti waliwo abatambula n'omulogo kuba groups ezimu z'olaba ezimu zitambula n'omugemi waazo w'enkuba era nga yasasulwa kakati mbuuza nti ate bw'aba nga yatambudde naye n'atuuka ekyannamukaaka ng'ate waliwo omugemi waawo akola atya kuba kati wali ebifo nga byo nti ono ye weeno yalogeeyo eno kati oli aba yamulabye ddera agamba nti waliwo wali omugemi waawali leero ogenda kwongeramu 3 kubanga jjo oli alina kusooka kuweebwa bw'ogaana agibakubya amaanyi tegasobola kulwana ono gwezze naye n'agisiba ate bw'omubba n'otamusasula gye muddako okukolera gyagisindika badde manyi enkuba ya Katonda yayagala neetonnya nze bwe ŋŋamba naye bw'ogenda eri mu music industry oba mu kuteekateeka ebivulu ebyo ate naye waliyo enkola yaayo yesebo kyova olaba nti ife no byatutawaanya nnyo kati sente zewakabala ziringa mu bukadde 2 naye ate tonnaba kumalayo buli omu mwaddeko kitundu ziringanga buli omu omwaddeko kitundu kati essaawa nejja nga osoloozezzaako bayimbi baagala kuyimba nizetateeka mu budget eyawerekeddeko omuyimbi oyina omwokya oli yawerekeddeko omuyimbi era bw'ogaana okumwokya oba munyampi kyova olaba abaana ba Nuupu ba MP abamu baabalebo bategeera nti oli bw'aba nga abeera ku kitebe awo ng'awaana buwaanyi ye pulezidenti we gwe bw'oyitawo gwata mu nsawo omuweeza obwereere omwokyeyo naye bujja era ffe bwekyova mu industry eno ffe tugisobola kubanga tumanyi abantu baamu be babakwata kati gwe togenda kujjamba oli MP bakuwa kaadi abanuupu oyite ku kitebe bafuuti sooja omuyiteko wali nga tomuwadde enkya agenda kujja ku social media akugamba oli munyampi ne bwoba tonnanyampako ne bwoba oli bwoti oli bwerufu ne bwoba ng'oli oti ojja kkubwa kyekiri mu industry ya music nga tugenda mu maaso ne programu eno mbagamba nti okuteekateeka ebivvulu mwenna abandaba basebo ne banyabo buli omu waali si mulimo era mu abali ebweru togeza n'olowooza nti ogenda kuva gy'oli ng'olina miliyoni za 3 ojja otegeka ekivvulu mboozaaze ofune 6 tekisoboka kati okumanya muzibu nnyo Katonda ne waba akuwadde omukisa kuba Katonda awa nnyo omukisa abantu abasoose otegeka omulundi gwe ogusoose kubanga kabanga kasenda baguzo jire ddala ogwe industry tegeza ino omuzimu ogwe eringa zaala wallahi teri ategeka kivulu kye kisooka n'atafuna taliyo era bw'oteeka mu 3 osobola okufuna 6 naye nazo tozitwala naye kusika nogajja abanyonyozi nga b'omulimu gwabwe kunnyonnyola kifo kigenda kuddako nani gwogenda okukwata essente ez'okuziwa turayinza wali kalenda banange oyogedde ku sitepa agamba ki bagamba akola n'ekinnawolovu nandolaavu era naye era omumanyi kunnyonnyola kati abo weebali tosobola genda na ssente tosobola kati abantu abandaba eyo abamu baleke kulowooza nti nze obusuubuzi mutandikidde ku Nabugabo twasuubula dda tusuubudde ente tusuubudde amataka tusuubudde buli kimu mu mbeera y'okulaba nga at least tubeerako nga bwe tuli kuba ensi yakulwanira leka kulowooza mbu awo wooli abantu bagenda kuba bakuwaana buwaanyi era anayagadde nnyo Katikkiro yagambye yakubye akayimba akayimba ka Juliana Kanyomozi okalinaawo ali mu byuma nti kasito yambuka kibaluma buli kalungi kofuna kati ekyo Katikkiro ebbanga ddene abadde akirowoozaako era Katikkiro tukwebaza kubanga ekyo kyabaze nti olaba Katikkiro
wa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda teriwa atabuwa kitiibwa. Katikkiro tumuweera ddala ekitiibwa ffenna awatali kusosola kubanga musajja atuwadde ekyokulabirako ekirungi. Tatusosodde, ayaniriza buli omu, abavubuka, abakadde, buli omu, abakazi, abasajja, buli omu. Ne kati olane Katikkiro atuuka ekiseera ebigambo ne bimutuuka wano n'agamba bannange nange nno gwe baluma olw'okuba ndi kino. Kakati gwe Kabanda gwani kituufu just kubanga oli ajja kukutunuulira nga pulezidenti w'abasuubuzi. Neffe emirimu gye tukola giba gya bwannakyewa. Teri akuwa ssente nti tambuza emirimu gye y'obusuubuzi. Okoma ku kimu kukulonda ne bagaba ye pulezidenti waffe, that's all. Kati n'otandika okuba ebizibu abasuubuzi bye balina bw'osalawo kubiwuliriza byonna ennaku 365 ezibeera mu mwaka osobola obutayimuka ku ofiisi. Osobola obutayimuka ku ofiisi ng'owuliriza fraternity eno kubanga nnene. Ate buli omu ajja n'ebibye. Nga bwe nkubuulidde kati obadda tuli mu kunyumya ku nsonga ya bivvulu tetunayogera ku kintu kirala. Naye bakulaga nti ne mu bivvulu abali eyo bonna bagweno waffe. N'abali mu butale nabo bagwawa, n'abali mu zibbanka, n'abasiibula China, n'abalima bajje batunde. Omusajja najja n'akugamba nti nina ennyaanya zange tebazigula nazirima Bukomansimbi, ate eze Kenya zitambula nnyo, ate ziritulezaako zirima wano ziganye. Mutusalire amagezi nga bakama baffe. Kati ng'olina takula muto. Kaakati ebintu si bya muniino. Era omuntu omu yaŋŋamba alina enkoko ziringa mu mutwalo oba gumu naye nga talina katale. Nina omulala yampise ng'atunda bumyu. Ye yalunda obumyu bwe ng'alunda loko. Nga bw'onoga nti nze nnunda nkoko ŋŋanda. Kubanga abantu ze basinga okwagala. Katono naye yalunda bumyu nga buli loko. Ng'alina obumyu 7. Alina obumyu 7 anoonya wayinza okubutunda. N'ekyo kikkakatako kubanga pulezidenti w'abasuubuzi olina okunoonyeza abantu akatale. Togenda kubeera awo mulimu okola gwa bannakyewa nze bannange. Olina okunoonyeza abantu okaki akatale. Era ne mugamba tewali mutawaana. Kakati otunuulira ebizibu ebifaanaganako bwe bityo. Bano ebintu byange babikutte, omusolo mungi, bano bagwongezza, baganye container leaders, ate baganye groupage, baganye separate bill, ate bino biri. Kakati n'obeera awo buli ssaawa omutwe nga gukola. N'oli akuyita akuzza eno, nono akuyita akuzza eno. Kati awo tojja kuddayo mu bivvulu. Kati obikwasaganya otya? Olina otegeka endongo, olina okusuubula gwengaga, olina okufa ku basuubuzi, obikwasaganya otya? Ky'olina okusooka okukkiriza mu mutima gwo, olina okukkiriza nti Katonda yakutonda ng'oli musajja, ate Katonda yagaba obuvunaanyizibwa. Era nammwe abali eyo abandaba, Katonda takola nsobi. Buli kizibu gwe kyoyita ekizibu ky'abeera akutaddeko, Katonda aba amaze kukulaba nti ojja kisobola. Takola nsobi. Takuwa buvunaanyizibwa bw'otasobola kuba nabwo. Buli buvunaanyizibwa Katonda bwakutikka oba obusobola. Kati nze siyinza kulaga Katonda nti kyontisse sijja kisobola ssebo. Mwebaza bwebaza nti ayi Mukama Katonda wange obuvunaanyizibwa bw'ompadde nja kusobola obutuukiriza nga bw'oyagala. Ne musaba ampa obusobozi. Era ne kiba. Okay. Enkolagana y'abasuubuzi oba tugambe ba promoter n'abayimbi yandibadde etya era eri etya? Abayimbi bano bakolaganika nabo kwa promoter abasinga bevuganya. Kati nkugamba ebigambo bino nga sitidde sirabangayo mulimu gulimu bantu bankwe nga mulimu gwa art. Era nze Kenzo muwe ekitiibwa. Omwera gwe bayita Eddie Kenzo Musuuza nina ekirabo kye. Nina ekirabo kya Eddie Kenzo Musuuza wonna waali alina kino okukimanya. Ate ekirabo ekyo kigenda kubanga kinene nnyo ngenda nakimuwanga ensi yonna eraba. Sirabangayo mulimu
gulimu bantu bankwe bataagaliza bafitina bange nga mulimo gwa art ate buli gwotukako abaase akusekera nange buli omu buli muyimbi buli akusekera akwagala nnyo buli kimu olumala okujjako kyayagala ng'olyoka olaba kkala ze entuufu kati Kenzo ekirabo mwakyaki ekimpeesa Kenzo ekirabo nti n'okuzimba fraternity ya music n'agituusako ku ddala kweri essaawa eno nga bagamba nti federation y'abayimbi eri wali nga weeri nga n'abayimbi abamu bala batandise okumuwa ekitiibwa abo abayita bajja n'abuilding akadongo kamu n'amuseparate nga n'amusayeka naddira bannaffe abalasita be twaliga nti abayaaye nabo n'abagira naddira abakadongo kamu nabo kati bwe walisinza okulowooza nti nno bwe yeetoowaze abakadongo kamu ate babi nnyo bebasinga obutategeera abayimbi bakadongo kamu maama nnyabo ate abayaaye bo ne babakalekale banna kubanga Chameleone bw'oba mukwano gwe oba kyaliiwe abakadongo kamu bakusekala kumbe tebaseka atya gw'omanye akatoga akali eyo mu music baŋŋamba wali eddogo buli kimu kyonna ky'omanye ekibi kiri eyo kati gwe osobola otya era nze ebbanga lye nababeeramu ennyo nga ndi kulozi nabo nafuna ebizibu bingi bakuteekamu essuubi ddene n'oyawukana n'abantu abaali badde abakwongerako nga ne bano boolowooza nti oli nabo nga nabo toli nabo for example olina mukwano gwo bamuyita Ivan n'omukubira essimu n'omugamba oliwa mpolayo $2,000,000 n'azikuwola n'ozitwalira oyo sereebo gw'olowooza n'omugamba omusajja ayagala ssente ze eri teri byakuya gamba muntu nti kwako ono nnyimbira byo tebibaayo oba omuwadde buwi omuntu n'otegeka ekivvulu nga wamuwa ssente naye olw'okuba yakwata mistake n'atakuwa lisiiti n'omukubira essimu n'omugamba alosebo otuuse wano nga ntuuka nvuga ndi mu kkubo towulira oba obeera wakati ng'owulira ng'ali mu mmotoka kati newayitayo essaawa 2 n'omukubira n'omugamba kati otuuse wa mukama wange naga nti olaba amataala agajjaago amataala gano ogalaba ago golaba agakubye yenzo oyo abana bagambe bankubira ebivuga kati n'ojjayo ebirowoozo byali badde bigaa nti omuyimbi omulala addeko n'ogamba muteekeyo omuyimbi gundi atuuse agambye amataala ate mmoloka ogirengera waliwo mmoloka ebadde ejja ne bakuba intro emirundi 10 nga tatuuka kuvaawo ogenda okuddamu okkuba essimu ng'essimu evuddeko bebayimbi ne bakuba ebyuma by'abantu byonna ne bajula okubimalawo egyo ne gifuuka misango nga gigenze ku gwe yateeseteese bagamba omulala ajja n'asigala mu mmotoka ng'ayagala balance omulala ajja n'asigala mu mmotoka n'agamba mumuyite eyateeseteese n'ojja n'agamba mpa balansi wange n'okwata $3,000,000 z'abanja n'ozimuwa n'agamba naye abantu b'ofunye nga bangi nnyo kati obadde ogamba otya ng'oyogeddemu nga Chameleone ye ebyo tabikola Chameleone bye tabikola kati n'agamba nnyongere $5,000,000 nga biringa ebyokusaagirira nanyongera aye 5 kati fejjukira ebintu bye tumanyidde byeri mu busuubuzi bwaffe buno obuliroko buno kyemwateseza kiba kyomuwa n'omugamba munnange yaaba takyajjukira biri bye wamuwaziriza asooka abala zino n'expenses gy'otaddemu abatagirowoozaako n'agamba ŋŋenze ng'olowooza byakusaaga nga ne ssente azitutte n'aweta emmotoka n'agenda omulala n'agamba nina ekizibu kya bukadde 2 noonyawo obunneewoleza n'ogenda ne weewola ssente ebyaddala n'ozeewola n'agamba tegeka nnyimbe ngenda kuyimbiramu ne weewola ssente n'ozimuwa n'ogenda n'otegeka n'olinda obudde bwa shows n'omutegeeza yakyo ng'azimanyi bulungi nnyo agenda kujja okuyimba naye nga ssente wazimuwa n'ayimba sho esooka nga mwateesa nti nja kuwangayo amafuta ga $5,000 nga 5 n'ayimba sho esooka n'omuwa 5 aga n'olyoka ompa buno nga takyajjukira nti ssente z'abandi kati abantu ababeera nabo babeera mu bizibu ebifaanagana bwe bityo
kyenvudde nkugamba nti mpa nnyo omusajja gwe bayita Keti ekitiibwa. Abasajja abategesi b'endongo okumala ebbanga n'abasajja abo n'abakazi abayimbi ebbanga eryo nga toli ku musango gwa mada oyinza okukola omuntu ekintu ne bakusiba. Abategesi b'endongo abalina true love tetusaana basemberera. osobola okutta omuntu osobola kubanga oyawukana n'emikwano gyali badde gikwongerako ng'oyabeera n'omuntu atayagala na kumanya kikiddako mbeera gy'olimu nga tayagala kumanya. abayimbi nga ggwanga bbi naye baŋŋamba abayimbi ne bannabyabufuzi bonna kyekimu. Ne bannabyabufuzi olaba anti nze tumanyiganye mukwano gwange anti ayinza n'obutaddamu kusala makinde ne mu kibuga awo ku mabanja g'alina abo tebabeewolera zonna nga ziteeka mu bayimbi bulungi nnyo anti n'endagano tebatya bozikola agikola ng'akimanyi nti agenda gimenya tolina kyojja mumukola kati togenda mumukola ki kiki ekibeewaza ekyenjawulo kye balina anti otuukewo omulamuzi okumuloopa omusango nga gwowaabira kangereze ku kayimba ka mukwano gwani gwe nnyinza atajja kunyiiga nti baba n'entondo mpitirivu abayimbi ani maama okyatya entondo z'abayimbi naye kaziwe kapo kyali wange kapo mukwano gwange kati n'ogendewo omulamuzi n'omuloopa nti kapo ABCD naye nga akayimba omulamuzi gwoloopa nga akayimba akali mu ssimu si gwa jjajjaawo omulimu nate gwa jjajjaawo nga ke kayimba akali mu nnyumba mu ssimu n'endagaano tebatya zikola ate ffe tujja tulimu obwafala kubanga eno gye tubeera buli kirungi ky'okolera omuntu oba olowooza nti naye ajja kukusasula eri laavu oguli omukwano kwanza nina mukwano gwasooka bwe mbanga nkwagala simanyi kulimba simanyi kulimba omukwano gwe nina nafuna kugwasooka ku byonna si mukwano gwange musajja oba mukazi kabeere mukazi wange kabeere mukazi nga nkwagala era omukwano nina kuguli ogwasooka ajatinga yeesiimi kati gwoleta guliyo woveeyo n'omukwano abayimbi n'omuwulira tebatya na biwandiiko ate byegamba bituufu mbonsayiningira ngenda beera manejawo emyaka 2 nga nze nkwata ssente ewani n'omukanya nti ojafunanga emiliyoni ezeezi era omuwesatu n'azikoowa n'agamba 3 nzikooye n'akugoba misana nagatoddangamu okummanyiira n'omusanga nga taddewo maneja omupya ng'oyinamu endagano ekugamba emyaka aga abo tebabazannyirako kyenvudde nkugamba nti abasajja ba Keti Edikenzo ye nina ekirabo kye ba Keti mbawe ekitiibwa mbatikkira engule endongo nga sinyanga bwe tubadde tulogizanyirangako natuuka ekiseera n'enkakasa nti guno omulimu gwa sitaani omulimu gw'endongo gwa sitaani omulimu abasajja bemmanyi abakkiriza abalokole abasinza ewa bonna ba pretenda ate mbikugamba nga mbijja ku ntobo y'omutima gwange nga sina gwe ntiriridde nti enkya ngenda mutukako okujja okunyimbirako babi abayimbi babi oba naye natuuka wansi ne ŋŋamba nti oba okuyitimuka okukola amannya bakifunamu ebizibu bingi tebalina mukwano gwabwe tebalina mukwano gwabwe kati ani mukwano gwabwe kati natuuka ne nnoonya omanyi nze bwe nfuna ekizibu mu kintu sikomaawo nkinoonya ne nkitegeera nsobole okigamba abalala tebakikola kuba nze nina nessenga mu mutima gwange nti nsobola okwemaakinga ne ŋŋamba naye ndabika nze mukyamu nze manyi okwetiikinga
nti oli asobola okujja nankozesa ensobi nenzirayo neŋŋamba wawe saakoze bulungi nensanga n'omuntu gwe simanyi ne muyita ne mugamba sooka ojje nina mukwano gwange ye Ivan nga naye mugamba nze yakoze ABCD naye muwe magezi ki kati kyanziramu nengenda ne mu balala abammanyi nabo ne mbagamba kakati bwentyo ne neetiikinga ne ŋŋamba wanno ne lwankubadde neegumya naye yenze mukyamu kati baba yimbi bannemu okutegeera naye kye nabategeerako balabika bayita mu binene nnyo nga bakola amannya balina bye bakola okukola okufuna bayita mu binene nnyo okukola amannya kubanga bonna ggwe ono n'omusanga ate bwe kituuka ku baganda baffe abakadongo kamu bubula asala akati munnange igwe Kabanda nze gwe oli muganda wange anti kakati munnange olaba nina ebizibu tewali mutawaana nonye omuntu owawa akumpeera $8,000,000 tujja kumuyimbira n'odduka emisinde n'opapala n'okwata ssente z'abandi n'oziwaayo sineerabira omusajja yali agenda China omuyimbi omu nankubira essimu naŋŋamba mwami Kabanda nina ekizibu kyenfunye ekitalinda naye wonna wosobola okujja $2,000,000 zifune yaŋŋamba 22 yayina lonki tewali mutawaana gwonna oluva mu lonki nga musasula nemmimbalimba omusajja nga mulaga ekizibu kyange nemujjako ssente ze naŋŋamba kati ne bwesigenda tiketi nja gikyusa konze ne ssente ezo eza tiketi kyusa ssente ŋŋenda zikuwa nti kale ng'obaze oli oluva mu lonki yazimpana mu dola mane ne tuzibalamu nga zivaamu $2,200,000 nenzimutwalira Mukama Katonda oli wa buyinza lonki neggwa nga tayagala nakuntunulako nga ninga kasasiro muyimbi ki ne mugamba kati tukoze tutya mu nnaku empitirivu gye nalina naŋŋamba naye omanyi noonya bw'ojja ssente otegeke ebivvulu nkuyimbira kakati ebivvulu 10 kati buli kivvulu ky'ogamba bw'obanga okisolozaako $1,000,000 oba olina ssente mmeka nga zompayo kakadde nempakuka kuba njagala okusanyusa oli yampa ssente ze nengenda nentegeka ebivvulu yayimbako ebivvulu ate ebivvulu 2 byayimbye nga tekuliko kyenfisizako wadde kamu kitundu ebizibu biri mu industry eyo kyobola abamu bamaliriza bubi nnyo Katonda nga basasula bubi kubanga bakoze ebintu bingi abantu bazizza abaana b'abantu bangi mu kyalo batunzizza abaana b'abantu ebintu abayimbi babonyaabonyezza abantu ekitagambika ate najja mu kamera bw'ati n'ayimirira n'agamba oyo muyaye mubbi mwenzi biki abantu ne bagamba wamma ddala omusajja ow'erinnya omukazi ow'erinnya tasobola kukola ekyo kubanga bepositioninga mu position nti bo bagagga ate si bayaaye ate bayimba ku nsonga ezikwata ku bantu naye si balungi si balungi muganda wange tetubalojja ndowooza bassebo ne bannyayo ebintu mubiwulidde by the way nga tumaliriza ensonga z'ettaka zaakomawa ate oyagala kunzizaayo jasi tumaliriza naye jasi twagala kakuunamu kati ninnyo kuba banyabo ne bassebo abandaba ekituufu kiri nti omukulu yali ayina byayisaawo naye nze Kabanda ndabye nnyo kubanga nze saagala kulimba nga bwe nagambye nti ayina byayisizaawo nga bwe nagambye Ivan nti nze si pretendinga saagala kupretendinga njagala nnyo bwe nkugamba nti oli mukwano gwange oba mukwano gwange okiraba nalemwa okukyawa abantu nti nanyiizizza mu nnaku 3 musonyiwa ntandika okugamba naye lwaki yakoze kino kasi omutima guŋŋamba nti yakoze kino ng'alina kyayisaawo kiri nga musonyiwa kuba omutima gwange saagalira ddala kulaba muntu yenna ng'anyigirizibwa era abamu ke kakodyo ke bampitamu so
omwami oyo yali alina kyayisaawo kubanga bwe nakugamba ebintu ebiri ku ttaka eryo oyinza n'okwewuunya oyinza n'okwewuunya naye nga esente ekirungi yazifuna era naye akakasa kubanga bwe twakolera twali ffenna tetumanyi nti neiba yali alina kamera naye ntwebaza nnyo Katonda nti neiba yali alina kamera era bwe bakakasa tekyali gweyinza kuddamu kulaba mu kamera wano era nali nyize n'okunyiga nga ngenda kubawaabira omusango gw'okwonoona erinnya lyange naye nina mukwano gwange omu musajja musirikale bwe yankubira essimu ne mugamba nti ngenda kuloopa abantu bano olwa ABCD ku kino kye baakola kubanga Mwami Najib ekituufu kiri nti yatunda ettaka mu mazima n'obwenkanya ekizibu ekiriwo ekirala n'aguza n'abantu abalala era nga yabanga anoonya baguzi era ettaka nga likoleddwako emivuyo mingi nnyo eryo kati ate n'atayogera nti amazima matuufu situunda nina kizibu ngenda kukozesa ttaka lino funa sente zenjagala oluvannyuma ngende nzinonye ziddiza abantu bonna benguzizza kuba saali omu tetwali babiri tetwali basatu abaali baguze ettaka eryo kati Mwami Najib omwami oli nampabulamu nanga nedda kasitomala okuyimirira mu position ya leader oba okkiriza okusangulizaako enfuufu mbadde nkusaba abantu abo baleke era ne mbasonyiwa Mwami Najib namuleka kubanga ettaka yalitunda yali nguza mu mazima n'obwenkanya ennaku z'omwezi 17 Desemba egyo emyezi egyaddirira era n'agenda ng'atunda ettaka era ndiriko era tuli ba mukwano era ngenda kusindikira akavidiyo nga nkwata ne mu ngala ngamba Mwami Kabanda kozesa ettaka lyo sinanze kyenkubanja nvaako nkalina nja kakusindikira abantu abalala be yali yaliguza bo mugenda kudiringa nabo mutya mbadde saagala nnyo kugendayo eyo naye ekituufu kyekyo talina mutawana gonna nange taninaako buzibu era namubuuza lwaki wali okola bino nanyinyonnyola kuba omuntu asobola okukola ekintu nga abantu bamukozesa bannange tulina ekizibu Mwami Ivan abantu bakozesa abantu nga babalaze ebintu ebinene naye mu nsonga eno amazima matuufu ettaka bambi nali naligula ate ekisinga okunkwasa ennaku ennoonya gye nanoonyangamu ssente era bambi ne Mwami Najib yatuuka ekiseera n'agamba nti amazima matuufu Mwami Kabanda nsonyiwa kuba abantu abankozesa ensobi bambi abantu bamukozesa ensobi so mwabigonjodde tewaliwo obuzibu bwonna tewalina kyakugonjoola wabula ye genda kulaba bali abantu abaagula ettaka bateese ebyabwe abakakasa nti ettaka naliguza dda Mwami Kabanda mu mutima mulungi era simuyinaako buzibu Mwami Najib kale esebo ensonga zezo muziwulidde bulungi nnyo ensonga ya business eyo tetugikuttemu nnyo naye ndowooza ensonga gye tukuttemu leero bapromota n'abo abaagala otegeka endongo n'abayimbi nina akantu akalala kenalabye kembadde njagala akalowoozo kenjagala okulekera abasuubuzi bannange bonna abandaba ennaku ezo waliwo omusajja yali asomesa abantu ku mutimbagano namusangako ng'agamba bizinensi kola branches bw'okola edduuka ku Hamu kola edduuka ku Premier Center kola edduuka Entinda kola edduuka e Masaka kati ezo franchise obeere gwe ng'omonitalinga osobola n'okumonitalinga bizinensi zo ku kamera kituufu omuntu asobola okukola bizinensi e Masaka ne Kampala ne Mbale naye bw'aba ng'ayogera ku muntu waffe ow'edduuka wano e Kampala ekyo kya bulimba omuntu alina edduuka e Kampala ekyo kya bulimba tosobola kukola dduuka lyaffe lyetandika wano nti olina miliyoni za 3, 4, 5 oba 10 edduuka eryo nga tolituddeeko bintu byakyuka nnyo olina okubeera ku dduuka bakusabe product nga togirina ogambe njijjeewa kubanga kati essaawa zino n'owe miliyoni 10 ayiriba n'owe miliyoni 10 ayiriba ajja nga bagala t-shirt eno nga sigirina nenkugamba tuulaawo nenkuleetera piisi 12 zoyagala nga nzifunyeko 12,000 nyinza n'okukoma ku ezo bintu byakyuka nnyo bintu by'omu Kampala kati byakyuka nnyo ekitagambika tebikyaliko mugagga simanya nze ndi mugagga nnyo
simanya ndi mwavu era business za kulivisinga kyekiri kye nagambye nti ba leaders abebyo busubuzi kati tulwanyisibwa nnyo mu buli kanyomero lwaki titulina omusajja propagandist ali mu kumenya emirimu gy'abasuubuzi kati essaawa eno agezaako nnyo okulowooza nti bwana asiiga ffe abakulembeze ettoomi bizinesi zijja kusobola okugwa kuba oba tolina bw'omunenya naye nze ne Katonda wange abantu aba babiri ffe tumanyi bizinesi zino gye zitujje kati sisobola kuyimirirawo nga ndaba nti bizinesi esaanawo n'ensirika era abasuubuzi ebbanga lyonna nze mbasuubiza nti nze nga Kabanda n'olukiiko lwange olutwala federation y'abasuubuzi tetujja kulya mu busuubuzi lukwe wabula basobola otuteekako ebigambo byonna propaganda asobola okutulabisa ng'abalalu nga bannakigwanyizi ng'abeefuula ng'ababbi ng'abannanfuusi naye tubagumya nti ffe tujja kusigala nga tuli consistent tujja kusigala nga tuli focused ku nsonga si masonga ezinyiga abasuubuzi era nkukakasa nti tujja kuwangula kale basewo ne bannyabo tuyinza obutasuka kaawo leero next week ndowooza tojja kubula era tujja kubeera I'm available sebo I'm available kale n'olw'ensonga ezo ndowooza mbeere bulungi mweraba